enamba ye y'abakampuni bannange nsaba buyambi muyambe sisita wange ate Uganda kubanga ali lubuto bamutika nga tebamukebedde ate bamutika kirabike be bamufunisa n'olubuto be bamufunisa olubuto omuwala bw'agamba naye kati balemereddwa omuzzaayo. Bannange ebimukwatako byebyo ndi Saudi Arabia n'omuwala oyo ali Saudi Arabia. Bannange tusaba buyambi omwana oyo aveeyo haddeyo ali ku office akaabirayo talya tanywa ali eyo talina buyambi. Kakati Kadaama TV bannange okuweereza abantu okusiima tubagoberera bannange tubadde tusaba buyambi byonna ebimukwatako byebyo mbetadde awo. Omuwala oyo yeetaaga okuddayo Uganda kubanga ali lubuto. Bannange abakampani be bamufunisa olubuto naye kati tebamufaako bamuggyako n'essimu. Bannange twetaaga buyambi, omuwala oyo yeetaaga buyambi bambi yeetaaga buyambi. Tujja kweyanza nnyo bannange nga mutuyambye. Kadaama TV waliwo Kadaama tukontakitinze ng'agamba alina mukwano gwe gw'atwalanga sisita we eyafuna olubuto. Mukimanyi nti no Buwarabu olina okujja nga tulina lubuto era bamala kukuceekinga nga mu bintu bye bakuceekinga muli olubuto, obulamu bwo n'okuceekinga ne siriimu n'embeera okubeera nti osobola okubeera ng'omalako emirimu gy'Abawarabu. Omuwala ono kigambibwa nga yemujja okuwulira mu voice note nti kampani yennyini e Uganda eyamutikka mwemuli omusajja eyamufunyisa olubuto. Complaints zino zibadde zijja nga bakadaama abamu bagamba nti wano bamala okweceekinga ne beekebeza nga si balwadde, ate abasajja abakola ku kampani abamu batandika obakwana era okukakana nga beebase nabo. Kadaama ono yali omu ku abo bebeebaka nabo n'abeera nga afunye olubuto. Bw'afuna olubuto agenda okutuuka eno n'alaba nga ebintu biri bulala. Asaba ku magezi akoze atya? Omuntu yenna alina ku magezi asobola okubeera nga gayisaawo n'annyonnyola omuntu ky'asobola okukola. Oba omuntu yenna alina mukwano gwe oba yali akiyiseemu ekintu ng'ekyo, osobola okuyamba Kadaama ono kuba ali mu buzibu. Abawala tubaga nti mwegendereze nnyo nti abantu bano abakola ku office kasita ogenda n'oleeta results zo nga namu ne bwabeera nga laavu abadde talina erinnyirawo ng'alabira ddala kadde mu bakagaala akali awo akatalina kirwadde kyonna. So bw'obeera ng'oli mwangu oyinza okukakkana nga agenti yenna oba agenti y'abaakuleese nga kiwedde naye oba mu abo bennyini abo abakola mu offices ng'olwo Kadaama bw'agamba nti mu kampani ezo mwe muli omusajja eyamutika olubuto nga naye akwegadde. So mwegendereze nga mugenda mu bintu nga bino okugoberako ebintu. Waliwo n'abagamba oba tolina ssente tusobola okukola oba tusobola okukikolako n'embeera nga nze nja kubeera nga nkuyisaawo. Omuntu ayinza okujjaawo n'agamba nti ye talina na za medical, bamuve ne mukekkereza ssente. Bayinza okusaba emitwalo 2 oba 3 gya medical n'oba toziina. Kati ng'ono agamba oba toziina kale tugende ondabeko era okukkagana mujja kuvaayo nga ekintu kiwedde bwe kityo. So mwegendereze nnyo. Naye katudde mutuwulize Kadaama ono emboozi ye. Kadaama TV kyebaleko bannange, mwebale byonna byemutukolera, mwebale okuweereza bannange. Balamusizza Katonda abakuumye bulungi nange kyende eno ndi mu Saudi Arabia naye bannange nina ensonga yange nina mukwano gwange bamutikka ne bamuleeta yagira mu kampani ya Wakanda ne bamuleeta eno naye baatuuseeyo ne basanga ng'ali lubuto. Kati enamba ye y'abakampuni bannange nsaba buyambi muyambe sisita wange ate Uganda kubanga ali lubuto bamutika nga tebamukebedde ate bamutika kirabike be bamufunisa n'olubuto be bamufunisa olubuto omuwala bw'agamba naye kati balemereddwa omuzzaayo.
banange ebimukwatako byebyo mu Saudi Arabia n'omuwala oyo ali Saudi Arabia. Banange tusaba buyambi. Omwana oyo aveeyo haddeyo ali ku office akabirayo talya tanywa ali eyo talina buyambi. Banange okuweereza abantu kusiima tubagoberera. Banange tubadde tusaba buyambi byonna ebimukwatako byebyo mbetadde awo. Omuwala we yeetaaga okuddayo Uganda kubanga ali lubuto. Banange abakampani be bamufunisa olubuto naye kati tebamufaako bamuggyako n'essimu. Banange twetaaga buyambi. Omuwala oyo yeetaaga buyambi bambi, tujja kweyanza nnyo banange nga mutuyambye. Eno video egenda kuba ntono ddala naye ngera neeyongera gisindika eri mwe baganda baffe bankuba kyeyo. Njagala okubategeeza nti okutunda n'okukukusa ebitundu by'ekyama nga babijjamu mwe ba housemaid kweyongedde ennaku zino, ngera abantu ababikolamu n'abo ababitunda bagagga bazibu. Kati awe mbagambira baganda bange mmwe abakola ewaka, stop sleeping. Mweke nnyini mweteekeko security emala. Mweke nnyini muleke obwongo bwammwe butandika okubanga butegeera, butandika okubanga bwekenneenya mu bintu ebimu. Mukama wo nga bwakweraliikirira naawe fuba nnyo okulaba nti omweraliikirira, nga bw'atakwesiga nawe tomwesiga. Njagala okubajjukiza nti ekintu kiri kimu mmwe ekyabaleeta wabakama bammwe kwe kubanga mukola, wabula temwajja kuttibwa, temwajja kutundibwa nga byamaguzi. Era wano nga wemba kubirira omulanga ne mbagamba nti ekintu ky'otategeera sooka weebuuzeeko, tomala gakola ki, tomala gagenda. Ffe tukaaba nti abaana babajjamu ensigo naye nga gwe kennyini wetugamba nti nno wegendereze toyagala kukikola. Tukaaba nti abaana bali mu kubatta nga gwe kennyini olwala omutwe oyagala mukama wo akutwale mu ddwaliro bakukube empiso. Tukaaba nti abaana babajjamu ensigo nga gwe kennyini bw'ofunawo akantu akatono gwe kennyini oyagala bakuwe empeke z'otategeera z'olina okumira. Gwe kennyini wetugamba nti bannange mwegendereze bakama bammwe temukkiriza genda mu bifo byekusifu. Gwe kennyini mukama wo wakugamba nti omuwerekereko e Syria. Gwe kennyini gwe okwata tiketi ng'oli excited okugenda n'otamanya kiki ogenda kukolayo. Njagala okubategeeza nti mmwe baganda bange abakyakola ebintu ng'ebyo mukyagwa mu buzibu. Muyina abantu ababafuga be baliwa ze embassies ez'ensi mwe muli, embassies ezensi ze mwavaamu, companies ezensi gye mwava ne companies ezensi ze mukolera, nga mukama wo tannaba kutekinga decision esooka nga bino nti omwana ofunye constipation, olubuto olukuluma okutwala mu ddwaliro nga bakugamba appendix yekuluma. Amangu ago batandise okukusala nti bakutereze bakoleko sajjale, balina sooka kusaba permission. Oyina sooka kwekkananya report eyo mazima ddala ekintu kye bagamba kyekyo. Mukozesa amasimu gammwe okumanya ebintu ebimu. Bakugambye appendix yekuluma, searchingako ku appendix omanye appendix kitegeeza kiye weruma erumya otya, omanye signs. Tosooka kusayininga kintu kyonna ky'otategeera, mugenda kuttibwa. Njagala okubategeeza nti eno gye tukolera abantu abasinga endwadde ezibaluma, balumi nsigo bwe bulwadde bwabwe, kansa bwe bulwadde bwabwe, n'ebintuntu ebirala ebyamaanyi bo bwe bulwadde bwe balina. Kati tebasobola kubanga balaakinga ensigo nga gwe kadaama wooli, basobola ogikyusaamu ne bafunamu ekintu ekirala, ne bafunamu ensigo endala. So we mbagambira nti nno mufube okulaba nti mwe kennyini mweteekako security, tighten your security, ask questions. Mukama wa ayagala kujjamu eno ensi akutadde mu nsi endala, ask questions. Tulina muganda waffe wano eno gwe ngendo baterawo wano ku kifaananyi, mukama we yamugambye ayagala bagendeke Egypt bakyakale, amutwala bakyakale balabe ku famire y'omukazi endala. Muganda waffe we yagezezaako okugaana, mukama we n'amukayanya nnyo era oluvannyuma n'essimu yagimugyeko tetumanyi bimukwatako. Wano we mbagambira mufube okulaba nti munoonya information entuufu. Bw'eba visa yo eraga nti nno wajja kukolera mu ggwanga lya Saudi Arabia, eyina kubeera Saudi Arabia. Bw'ebanga visa yo eraga nti oyina kubeera mu Saudi Arabia, eyina kubeera Saudi Arabia. Tokkiriza mukama wo ate kujja mu kino ekibuga akutwale mu kibuga ekiragala, akujja mu ensi akutwale mu ensi endala. Ekyo kikkirizibwa only ku bino ebintu wammanga. Mukama wo aba ayagala okukyusa ensi, ayina sooka kufuna permission okuva eri gwe, okufuna permission okuva eri company ekuyina,
ne company erina okufuna permission okuva ku company gyova, alina okufuna permission okuva mu embassy eya Uganda gyova ne embassy y'ensi ye mwava, bali olwo process zisobole okugenda mu maaso. Naye mwe babaako okusabukukusa mukama wo nakujja mwene esobola okuba kitegedde oli excited okugenda awantu awalala okulambula okulaba ensi endala, gw'ogenda bugenzi n'otafuba kunoonyeza kugamba mukama wange ayise mu mateeka. Company entuufu ezimanyi kye zikola ebintu ebyo tebabikkiriza mwana kumujja mwene ensi kumutwala mu nsi ndala. Oba oyagala kugenda gwe nga mukama we bakugamba omukozi muleke gwe genda wekka, ze company entuufu. So mbagamba ekintu kimu, tighten your security. Tuleme kubeera eno tukaabe nti bannange abaana babajjamu ensigo nga gwe okyakkiriza surgeries ez'ekisiru, unnecessary surgeries. Tugamba nti abaana bali mu batemulanga gwe okyakkiriza unnecessary injections z'otategeera, olwaddeko katono omutwe bakubye empisa ogikkiriza, totegedde eddagala ki. Ask questions. Otuuse mu ddwaliro olina ekikuluma, ask the doctor, mubeereko omukaze omugambe kino kitegeeza ki, lwaki onkuba empiso gy'onkuba egenda kukola ki mu mubiri gwange. Bw'oba olaba ekintu kyonna kyetaagisa kukubibwa mpiso, kyetaagisa kukolako surgery, kyetaagisa ebintu ebyamaanyi, sooka weebuuzeeko company eyakuleeta, giwandiikire message babeere mu nteesateesa ne mukama wo. Otherwise baganda bange obulamu bukyagenda, era nga mbategeeza nti nno okutta kweyongedde, okujjamu bakadamu ensigo okweyongedde, kubanga ensigo ya bbeeyi ya waggulu nnyo, eri ku bbeeyi ya waggulu nnyo. Ensigo emu esobola okugaggawaza obulamu bwo bwonna. So mubeere very careful. Mbagala nnyo.